Neyanza nnyo Sandra Nabagala n'abale baffe abamole gy'otobadde olunaku olwaleero ng'omanye enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okunyweza obuwangwa n'ennono essaza ly'e Buweekula olunaku olwaleero lugenda kuba nga lutuuza abaami b'emiruka nga olunaku olwaleero tuli mu muluka Basabiddwa Kijumba okutuuza abaami b'emiruka emiruka gigi ebiri okuli Musaale Kiyuuni kosa ne Mutubagumu Kitenga Tugenda kutuuza abaami b'emiruka olunaku olwaleero. Tulina amyuka Luweekula owokubiri omwami Kyaza Essanyu tugenda kwogera naye atubuulire abaana Buweekula beeteeseteese batya okujja kutuuza abaami b'emiruka nga batya abaami b'emiruka n'obubaka eri abaami b'emiruka bwe bagenda kubawa nala okubakuma obuwangwa n'ennono n'okwongera okukuuma Obwakabaka okuba nga butuuse ku ntiko. Ssebo ow'ekitiibwa tukwaniriza ku BBS Telefina olunaku olwaleero. Neyanziza nnyo abalabi baffe bonna Abaganda naddala omukutu gwaffe omuganzi ennyo gwa BBS Telefina eyaffe erinnya Kyaza Essanyu Edward omumyuka wa Luweekula namba 2. Ekisookera ddala tuli mu nteekateeka y'okutuuza abaami ab'emiruka nga bw'eri enkola ya Buganda okulaba nga abantu bonna bagabanyizibwa obuyinza ate naddala okulaba ekikulu olwaleero kyenyinza okuwa abantu baffe n'Abaganda bonna nti kwe kulaba nga tutuukiriza ensonga ssemasonga 5 naddala ey'okulaba nga tukuuma n'okulwanirira Namulondo. Ekyo kikulu nnyo kubanga okunyweza n'okukuuma Namulondo kikulu nnyo naddala nga tuyita mu bika byaffe n'okulaba nga tutuuza kati bano abaami abagundi okulaba nga basobola okulwanirira Obwakabaka ate era abaami b'emiruka betutuuza olwaleero okulaba nga basobola okukuuma naddala ettaka naddala bye tuyita ebitaawuluzi n'amataka gaffe ogw'Obwakabaka mu Buganda yonna nsonga nkulu nnyo ate n'okulaba okukuuma ekitiibwa kya Buganda naddala okulaba nga bakola nnyo n'okukubiriza abantu b'abeene okulaba nga bakozi ate nga bakola nnyo n'okulaba nga bakuumira Buganda ku ntikko. Owekitiibwa olunaku olwaleero tugenda kutuuza Musaale Kiyuuni tugenda tuuza abaami bameka? Olwaleero tuli mu ggombolola Musaale Kiyuuni mu muluka wano Basabiddwa Kijumba. Olwaleero tugenda okutuuza abaami ab'emiruka tutuuza buli muluka tuba n'omwami ow'omuluka awamu n'omumyuka we n'abakulira ebitongole 18 mu buli muluka gwonna. So kiba kitegeeza nti tuba tulina abantu abagenda mu 20 olwaleero abagenda okulayizibwa nga buli muluka naye ng'olwaleero tugenda kuba nga tusukka miruka bwe tuva wano tugenda kudda mu muluka ogwamumyuka Kayinja nagwo nga guli mu Musaale Kiyuuni era tube nga tukola omukolo gwe gumu. Owekitiibwa eno enteekateeka egenda kutambula mpaka ddi? Enteekateeka eno tugenda gitambuza paka okutuuka mu mwezi ogwa Gatonnya ono tulabe nga tujja kuba nga tumaze ogimaliza kubanga twatandika dde okuva mu Ntenvu so kati tuli mu kwagala okulaba nga tumaliriza omulimu guno gubadde gwa myezi ng'ebiri. Okay, akataleka eri alaifa BBS Telefina kosa n'abaami b'emiruka. Abaami ba Kabaka bwe n'okubiriza abantu baffe abantu babeene okukola ennyo naddala okwettanira ennyo ekirime emmwanyi terimba kubanga nga tunoonya okukuumira Buganda ku ntikko tulina okubaako n'okumanya kyaffe nti ekirime kyaffe eky'emmwanyi kisoosowazibwa ennyo okulaba nga twongera okiteekamu amaanyi. Mpozi akalala akatalekeka nja kukubiriza abantu baffe bonna bannabuweekula nkakasa bulungi nti nno maze okufuna amawulire nti Kamalabyonna agenda kukyalako mu Buweekula ng'ennaku z'omwezi 13 mu mwezi ogwokubiri so n'olwekyo nkubiriza bannabuweekula bonna ne Buganda yonna okulaba nga basobola okutwegattako mu nteekateeka okulaba nga twaniriza naddala bannabuweekula ku luno tulina okujanjabaza kubanga kibadde kitutte ebbanga nga tunafuna mukisa guno okulaba nga Kamalabyonna akyalako mu ssaza lyaffe ery'e Buweekula so n'olwekyo nkubiriza bannabuweekula bonna gye bali wafumbirwa Buweekula oba wawasa Buweekula oba kwegamba okolera mirimu mu Buweekula oba olweyo owangalira mu bitundu ebirala so mbakubiriza bonna abantu bonna tusabe nga tugenda okwegatta mu nteekateeka ey'okulaba nga twaniriza Kamalabyonna wa Buganda ng'ajja kutukyalirako wano mu Buweekula. Tuli basanyufu nnyo okulaba nga enteekateeka eno tuzitandise okulaba nga buli kimu kyonna kigenda bulungi ng'ali ku mulamwa gw'emmwanyi terimba era naffe tulina okulaba nga bannabuweekula nga tusoosowaza omulamwa gw'emmwanyi terimba. Okay, neza Luweekula tugenda okunyuzayo mu studio tongenda amawulire gy'otobadde nze eno katumusiime n'ebirala bingi binde mawulire gaffe agaddako. Kale webale nnyo Enoka tumusiime wetugendako mu Gebunaayira bannansi ba Palestine bana bakakasiddwa okubanga battiddwa mu bitundu bya West Bank